District eziwerako okwetooloola Uganda w'owulirira bino ng'eddagala erigema obulwadde obwa lumiimamawuggwe erya AstraZeneca limaze okuziggwako era nga tezikyalina ddagala lizikozesa. Eddagala lino okuggwawo kizzeewo oluvannyuma lw'abantu abejjumbira okwegemesa obulwadde lumiimamawuggwe okweyongera obungi okwetooloola Uganda yonna oluvannyuma lw'obulwadde buno okuddamu okusitula enkundi mu lulumba olw'omulundi ogwokubiri. Ezimu ku disitulikiti ezimaze okwatula mu butongole nti eddagala erigema obulwadde obwa korona liziweddeko kwe kuli Kitigumu, Lira wamu ne Tororo, Masaka, Hoima, Mbale n'endala. Ku ddwaliro ekkulu ery'Ekitigumu mu munisipaali y'Ekitigumu abantu abawerako abadde bagenze okufuna eddagala erigema obulwadde obwa korona ku lunaku olwokusatu n'olunaku olwokuna baaviiriddemu awo tebaabagemye baasanze eddagala liweddeyo. Omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'Ekitigumu William Komakeeki agambye nti eddagala lyaggwawo ku lunaku lwakusatu oluvannyuma lw'abantu abagenda okugemebwa okweyongera ennyo ku nnaku ezaakulembera olwo era n'ategeeza nti kaakano okugema kubadde kukolebwa mu bifo 36 nga n'olwekyo beetaaga okubawa eddagala baddemu bageme. Ategeezezza nti ku luli baabawa ddoozi ez'eddagala erya AstraZeneca 3,120 nga balibawa mu mwezi ogwokusatu omwaka guno naye nga lyonna tewakyaliwo yadde eddoozi emu bweti. Mu disitulikiti ey'Embale nabo abaayo bagamba nti eddagala lyabaweddeko baabawa ddoozi 85 eddagala erya AstraZeneca era nga lino lye lyakozeseddwa ne liggwaawo. Bano bagamba nti beeraliikirivu nti okuggwawo kw'eddagala erigema obulwadde obwa lumiimamawuggwe ate kyandikonzibye enteekateeka ez'okulwanyisa obulwadde buno obusitudde enkundi mu Uganda. Mu disitulikiti ey'e Masaka ebifo 5 byonna bye bagemeramu obulwadde buno obwa korona wawulirira bino ng'eddagala liweddewo tebalinaawo yadde nga disitulikiti eyo yaweebwa ddoozi 4,600 ez'eddagala lya AstraZeneca mu mwezi ogwokusatu. Omu ku basawo abakolera ku ddwaliro erya Bunga Health Center 4 ng'ano nga tayagadde kumwatuukiriza mannyo olw'ebiyinza okuddirira agambye nti eddagala bo lyabagwako dda mu masekkati g'omwezi ogwayita. Emmanuel Kaggwa omu ku abo abali kakiiko akalondoola embeera y'obulwadde obwa korona mu disitulikiti ey'e Masaka agambye nti minisitule y'ebyobulamu baagitegeeza nti eddagala lyabagwako naye badde tennaba kubaanukula mu ngeri yonna. Eddagala lyaweddewo olaba ne Kampala bafuna crisis baali n'eriri eno nga balisabye tuli baweereze naye nga naffe liweddewo. Now we are waiting until the government matures. Government is aware. Ne Kampala tewali era ne balina ekkololo bwe liggwawo nabo bagenda kulekera awo. Kirina crisis ey'eddagala okuba India engeri gye balwaza abantu baadde tebakyafulumya nabo nga bakyagema baabwe era nga gavumenti yali mu kunoonya soosi ndala weesobola okujja. Abeepiskoopi mu Ekereziya Katolika okuyita mu lukiiko olubataba olwa Uganda Episcopal Conference bongezzaayo olutuula lwabwe olwa buli mwaka ng'ekibaleetedde okukola kino bwe bulwadde lumiimamawuggwe obwongedde okuwanika amatanga mu lulumba olwokubiri bwe lwalumba wano mu Uganda. Olukiiko olwa Uganda Episcopal Conference lwe lukiiko olugatta abeepiskoopi bonna mu masaza ag'enjawulo mu Ekereziya Katolika era ng'olukiiko luno lutondebwawo nga lukkiriziddwa ekitebe ky'obukatuliki mu nsi yonna e Vatikaani. Abeepiskoopi batera okukozesa olutuula lw'olukiiko lwabwe luno olwa buli mwaka okulaga wamu n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina mu kutegeka ensumba y'endiga za Katonda ne kukola ku nsonga ez'enjawulo n'okuzoogerako eziruma abantu okwetooloola ensi yonna. Abatuula ku lukiiko olwo olutaba abeepiskoopi batera okukozesa olunaku olw'abajulizi ebikujjuko nga biwedde okusisinkanamu era nga ekibakozesa enteekateeka ey'olunaku lw'abajulizi kwe kuba nti lwe lumu ku nnaku entono ennyo abeepiskoopi bonna mu Uganda waba bakuŋŋaanidde mu kifo kimu era ng'olusirika lwabwe lutera kukulungula sabbiiti nnamba nga lutera kutuula ku St. Agnes Institute ensambya. Kitaffe Joseph Anthony Ziwanga yennyini ntebe w'olukiiko olutaba abeepiskoopi mu Uganda era nga ye musumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika erya Kinda Mityana akakasizza nti ddala olutuula lwabwe olwa luno balwongezzaayo era nga bino yabikakasizza mu nteekateeka ez'okukuza olunaku lw'abajulizi. It was our plan to be in Kampala for our annual plenary
this year, beginning with the last Sunday. However, as the situation changed, as you know now in the country, we decided to postpone our plenary. Hence, all the other bishops were advised to stay at home. That's why you see only the bishops from Kampala Ecclesiastical Province. We are representing our brother bishops from the other 3 provinces. Ng'olunaku lw'eggulo lwabadde lwakujjukira abajulizi ba Uganda, bwana mukulu ow'ekigo ky'omutuukirivu Yuda Taddewe wa Kiso Reverend Father Ronnie Mubiru asabye abantu bakomye ebikolwa ebibi ebisusse ku bannaabwe ensangi zino nga n'abasinga okubikola mwattu ate babatize nga balina amannya ag'obukristu kuba baafuna essaakalamentu ery'abatiisimu. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebikirawo. Bino bibadde mu kitambiro kya mmisa eky'okujjukira abajulizi Father Ronnie Mubiru ng'era yakulira okuyitibwa okw'enjawulo omusazi kkulu ery'e Kampala kyakulembeddemu n'ategeezanga abajulizi bwe basoomooza bannayuganda olw'obulumi bwe baayitamu naye nga tebeefaako era tebalina gwe baajulira nga abasinga ebiro bino bwe bali. Baayita mu bulumi obutayogerekeka, ffenna oluse lw'abantu tubeewuunya, naye obulumi obwo bwe baayitamu naffe oluusi oyinza eryanda ly'essigiri liyinza okwokya n'obuuka n'olowooza nti bwe bulumi obukyasinzeeyo ku nsi. Oyinza okwokebwa ettaala n'obuuka n'ogamba nfudde maama, naye obulumi baganda baffe abo bwe baayitamu tubeewuunya. Awo nno kye tuyamba ekyo naffe okuzuukuka okumanya nti Omukama ayamba abantu be, tumwekwase. Lwaki ebyo byonna ebikolwa ebitali bikristu, ebitali byakwagala, ebitali byakusuubira, ebitali bya bwa muntu bigenda mu maaso mu nsi yaffe nga baliwaayo omusaayi gwabwe? Buli omu akola ekimusuubirwamu. Gw'omukulembeze kola omulimu gwo, naawe okulemberwa naawe kola obuvunaanyizibwa bwo. Ffenna tujja kubeera wamu ate nga buli omu assaamu munne ekitiibwa, naye si buli omu kwenoonyeza bibye ate kubanga ensi eno tewali agenda kulemberako. Ffenna tugenda kuva ku nsi eno naye tugivuddeko tutya. Kyekikulu kya byonna mu nsi muno. Abajulizi ba Uganda tubasabe batusabire Omukama atuyambe tubeere mu nsi muno nga tugibeeramu na magezi na kukkiriza na kusuubira na kwagalana, ate obuwanguzi bubeere bwaffe ffenna. CBS Kawuma Masembe wano ewa Kiso. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyongezzaayo empaka z'ekibiina ekya FUFA Regional League ebbanga eritali ggere olw'obulwadde lumiimamawuggwe obwazinze Uganda. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa FUFA nga kiteereddwako omukono amyuka akulira ebyemirimu mu FUFA Decolas Kiza, kigambiddwa nti FUFA okuyimiriza empaka zino egenderedde kukuuma bazannyi na bonna abakwatibwako obutakwatibwa bulwadde bwa korona era baakulangirira gye bujja empaka zino lwe zinaatandika. FUFA era eragidde abazannyi bonna wakati mu kwetangira ekirwadde kino ekya COVID okujjumbira okugemebwa naddala nga FUFA yatandise ku mulimu guno ku kitebe kya FUFA e Mengo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga agavudde mu kunoonyereza wano ku Kitabuse gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okulima bbiriŋŋanya mu bungi nga buli mwaka eva mu metric ttani za bbiriŋŋanya emitwalo 35. Buyindi yakubiri ne metric ttani za bbiriŋŋanya obukadde 13, Misiri yakusatu ne metric ttani eza bbiriŋŋanya akakadde 1.5, so nga Butuluuki yakuna ne metric ttani eza bbiriŋŋanya emitwalo 84. Irani yakutaano ne metric ttani za bbiriŋŋanya emitwalo 65, Indonesia ya 6, Italy ya 7, Japan ya 8 ate Philippines ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.